Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Nga bwe twakutegeezezza nti Pulezidenti wa Gambia Sadauda yasse omukono ku ndagaano ne Senegal bwe yamuyamba okununula obukulembeze bwe. Mu ndagaano eyo mwalimu obukwakkulizo obw'enjawulo. Obumu ku bukwakkulizo obwateekebwawo kwe kwali okukkiriza enkolagano ey'omuggundu wakati wa Senegal ne Gambia mu mukago ogwali guyitibwa Senegambia Confederation ogwali 1982. Mu mukago guno Gambia ne Senegal baali bakufuuka ggwanga limu wadde ennaku z'obwetwaze bwabwe zaali za kusigalawo. Baalina okugatta amagye gaabwe n'ebitongole ebikuuma ddembe awamu n'ensalosalo z'amawanga gombi. Baalina okutondawo ekitongole ky'ebyenfuna omwegattira amawanga gombi, Senegal ne Gambia. Omukago gwa Senegambia Confederation, Pulezidenti wa Senegal yali alina okugukulira nga Pulezidenti wa Gambia yamumyuka. Mu mukago guno Pulezidenti wa Senegal yalina enkizo ku kuwa amateeka mu magye n'ebyokwerinda nga yalonda n'olukiiko lw'omukago lwonna. Pulezidenti wa Gambia yali ajja kusigala nga ye ssaabaduumizi w'amagye ga Gambia wabula nga takola kusalawo kwonna nga teyeebuuzizza ku Pulezidenti wa Senegal. Mu paalamenti y'omukago guno Gambia yalina okuba n'ebifo 1/3 nga Senegal erina ebifo 2/3. Omukago guno gwalina okutandika okukola mu bbanga lya mwezi gumu. Obukwakkulizo buno bwonna Pulezidenti wa Gambia ow'ekiseera ekyo Sadauda yabukkiriza, naye oluvannyuma lw'emyaka 8 omukago gwayiika. Omanyi lwaki gwayiika? Bino by'oba olindirira mu kitundu kyaffe ekyokuna nga twogera ku byobufuzi bya Gambia. Nasaka Joweria, KTV, amalindirire.